Kabise kumpira. Yeah. Bwalumuka gwajemberi okuno kuvire ku accident yayo gwa. Yes. Waliwo abantu abawerako abasimatuse okulugulamu obulamu oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Isuzu namba UBG 898H webadde eva mu ttawuni ey'Ekamuli ngedda mu ttawuni ey'Ebudumbula eno mu disitulikiti ey'Ekamuli bweremeredde omugoba waayo oluvannyuma lw'okubukako omupiira ogw'emabega era oluvannyuma ng'evudde ku kkubo n'ekulukuta era n'egwa mu kitundu kino nga bw'olaba wano mu background yange. Emmotoka eno ina abantu bebadde etwala ku mukolo ogw'okufiirwa ng'era yeetisse ebintu omuli emmere amatooke omuceere ebintu ebikozesebwa mu kusaavinga emmere amabaketi n'ebirala ebya self service. Emmotoka eno egudde wano era waliwo abantu abalumiziddwa naye ekirungi nti tekuli muntu n'omu afudde. Baddusiziddwa mu malwaliro agali wano okumpi okufuna obujjanjabi nga era n'okunoonyereza kwa poliisi kwandibanga kutandise mu kiseera kino eno. Ekkubo lino eno highway ekutwala mu ttawuni ey'Ekamuli singa obeera ova mu bitundu eby'ejjinja. Emmotoka eno wegudde mu kifo kino eno. Emmotoka eno zidduka speed y'ekika ekyawaggulu. Ekkubo lyakolebwa anja bajjukiza ebiseera bya omukyala eyaliko speaker Rebecca Kadaga yakola kyamannyo okulaba nga ekkubo lino likolebwa mukyalo oyo muna NRM era ekkubo lino liriko ebitaala ebiwerako naye hamsi zo zandibanga ntonotono. Semmotoka eno ebadde ewunyuka buweewo naye ate oluvannyuma lw'okuba nti eremereddwa omugoba waayo bwe buseko omupiira nga omanyi ebigote biraze ate nebeera nga yeesolosa sayidi eno. Nze ndi ku mirimu gyange ya airport pickup Sonko Muhammad so mbadde nkoledde mu sayidi y'Ebusoga bwe ngisanze ne ngamba kanyimirire ate kyaliwa mu bodaboda ate mbeere ngamba wa agafudde sayidi eno. Kale nze Sonko Muhammad, salamu alaikum.